Alright, okuva mwami Yoweri Kaguta Museveni luyavuddeyo n'ayanjula list yabo bayagala okubeera ba ministers. Different Ugandans have picked interest mu nsonga eno. Remember, Museveni aweebwa amaanyi, ssemateeka amuwa amaanyi okwapointinga abo be yandiyagadde okubeera ba ministers. Naye after appointing, Parliament y'eggwanga Uganda erina otuula ne approvinga n'etandika okukuba torch mu buli muntu Museveni gwe yalonze. Era we bakizuula nti gwe yalonze tali eligible oba tatuukatuuka na mutindo ogw'okubeera minisita, aba alina omudropinga. Okuva yafulumiza list, there are so many people abantu be babadde boogerako. Naye okusingira ddala amaaso g'Abannayuganda gabadde nnyo ku mwami golaba ku screen yawo. Mwami golaba ku screen amanya bamuyita Muganga. Muganga ono ye vice chancellor wa university manyikibwa nga Victoria University. Very many Ugandans bavudde ne bagamba this man is not a citizen of the Republic of Uganda. Ate nga ssemateeka w'eggwanga Uganda akirambika bulungi nnyo okusinziira ku Uganda Citizenship and Immigration Control Amendment Act yakolebwa mu 2009 egamba a person with dual citizenship not to hold certain offices. Era abantu basinzira ku passport z'omwami ono ze balaba olunaku lwe bamukwata nga bagamba nti he has dual citizenship. Omwami ono alina obutuuze bwa Canada kw'ossa n'obwa Uganda. Abasinga bagamba alina n'obutuuze bw'e Rwanda, ekintu ekikuntana ne ssemateeka y'eggwanga Uganda. This man was Museveni yamnominatinze nga state minister wa internal foreign affairs, I think, yes. Now, minister amukulira naye bamuyita Adonia Ayebale, oyo abadde ambassador wa Uganda in the US. Naye bamutadde ku list eno bannayuganda be balinako embeera bagamba nti abo tebalina kubeera ba ministers. Twabadde tuli awo gwe ssebo bannya bandaba. A certain passport appeared on social media. Egambibwa okuba nti yono mwami. Amanya ereta Muganga Lawrence, Ugandan citizen. Yagifuna ennaku z'omwezi nga 19 omwezi ogwokubiri omwaka gwe tulimu gwe nnyini. Kirabika ndowooza yali yeetegekera. Naye abantu abasinga ekyasinze obbeewuunyisa waggulu wali eri kiraga nti omwami ono yafuna diplomatic passport. A diplomatic passport is not acquired by each and every person. Now, bwe nkoze okunoonyereza kwange okutono, ngudde ku bika bya passport bye tuyina. Mu Uganda tuyina passports za bika bisatu. Tuyina esooka bagita ordinary passport. Right now eri mu color ya sky blue. Eno eri eligible to all general citizens of Uganda. Era nga ya mitwalo 4. Tuyinawo kye bayita service passport. Now, service passport eno yaba government officials, member of parliament, heads of department and recognized religious leaders, e.g. Archbishop and Supreme Mufti. Purpose for individual traveling on official government business who do not qualify for a diplomatic passport. Then tuinawo endala eno erimu eya service passport erimu color ya green. Katuinawo eyokusatu esembayo gye bayita diplomatic passport erimu color ya red. Wano bagamba nti very important persons brackets VIPs such as president, cabinet minister
ambassador, judges and certain cultural leaders be balina okubeera ne diplomatic passports. Naye okusinziira ku kifaananyi kino we kibanga kituufu, ekifaananyi kino kibanga kituufu nga this man has a diplomatic passport, Munnayuganda ajja kwebuuza lwaki alina diplomatic passport nga te bano bagamba nti ba very important persons such as president, cabinet minister, ambassador, judges and certain cultural leaders. Now, njagala ensonga eno tugitwale mpola mpolo omuntu asobole okumanya, because twebuuza why is this man holding a diplomatic passport? Okugenda nonoonyereza mu okusinziira ku kitongole ekigaba passport bagamba eligibility and qualifications. To qualify for a diplomatic passport, you must belong to specific, legally defined categories of public service. To exact requirement differ depending on your home country, but generally they are limited. Senior government officials, heads of state, cabinet ministers, Supreme Court justice, and designated ambassadors. Foreign service officers, active diplomats, and government personnel serving at embassies or consulate abroad. Official delegates, private citizens, especially nominated by the government to represent nations at international diplomatic conferences. Bebana balina okubeera ne diplomatic passport. Dependents, immediate family members occupying a principal diplomat on an official overseas posting. Now, unless nga Mr. Muganga agenda vaya gambe bana Uganda nti ali among these 4 categories: senior government official, foreign service officers, official delegates, oba dependents. Munna Uganda yebuuza, why is this fellow having a diplomatic passport? Ali mu first family, because abambiwa first family babera nazo. Yes, they have diplomatic passports. Ndi Museveni na abaana be, unless this gentleman is telling us ali mu first family. Now, lwaki many Ugandans are dwelling on this issue? Bagala okulaga ensi nti this government oba Museveni abantu bakola nabo bali incompetent. Bagenda okuwa omuntu obwa minister kiba kitegeeza bamaze omukolako thorough check up okwewala search that is happening in the media, because buli omu ayogera ku bana abantu. Ono lwaki minister nga ina dual citizenship kitegeeza nti government yakola bulungi ki research. We last saw this happening ebiseera bwe balondera Sebagala omugenzi. Now this time round ate ensonga yono etuuse waggulu. First and foremost, is a land person yasoma. Naye bagamba mu mateeka g'eggwanga Uganda, you cannot be eligible to be a minister when you have dual citizenship. Now, mukunoonyereza nokakasa bannayuganda, this man is a citizen of Uganda. Laba wavayo passport eraga nti yafuna ya diplomatic passport. Kati debate evudde ku kya dual citizenship. Bagamba gwe diplomatic passport ogifuna ngani? Oli member wa first family, oli diplomati, oli ambassador, oli chief judge, oli ani? That is the question that is lingering around ku mikutu eja social media, okusinga ddala ku mukutu gwa X. There are so many things ebitaninze down minds z'abana Uganda mu list ya Museveni gye yaleese. Era bingi buli omu abyogerako bye bisinze okukwata omubabiro ku mikutu gye mugatta abantu. Amanya bampita Kali Lugambo Pro Max Simple MC. Nyongera okutegeeza gwe muna Uganda ndaba nti omwana oyo gwolengera
bambi bazadde be bantumye mbasabe beetaaga obuyambi wammwe. Omwana oyo yazaalibwa ayina ekituli ku mutima. Abasawo babagambye nti yeetaaga ottwalibwa mu bunnambiro mu ggwanga lya India basobole omukolako sajjala mu myezi 6. Emyezi 6 twakatambulako emyezi 2 nga tunoonya ssente. Amazima n'akatundutundu k'essente tekannawera. Tusaba buli muzira kisa yenna gy'oli ng'osobola otukwasizaako. Bambi tutaasa obulamu bw'omwana ono. Gwe wenna yandyetaaze ng'oli mulabi wa mukutu gwange osobola okukozesa ennamba yange awo 0701316476 nkubira I connect you to the father. Oba kubira taata w'omwana ku nnamba ya 0740409431 sobola okuba nga tuyamba obulamu bw'omwana ono. Mukama Katonda abankumira takumira mpeera.